nga 3 ogw'omukaaga twakulaga emboozi ya Emmanuel Mukiibi omubuulizi mu kkanisa bbiri okuli All Saints Church of Uganda Kakinzi ne Kabanyi Church of Uganda eyali yeenyigidde mu kkuba amataffaali okufunamu ensimbi ezirabirira amaka oluvannyuma lw'amakanisa okuggalwa. Mbeera enyigiriza nnyo era ng'ensako nali njijja mu kkanisa n'emirimu emirala gye nasoma nagyo gyaggalwawo. Nefuna ekirowoozo ntandika omulimu gw'okkuba bbulooka. Ekyokufuna kyali akijja mufe abakristaayo be. So mbadde ndaba okukalubizibwa kwalimu kutandika kugamba nti kanyingire nkube bbulooka. Omukulembeze w'eggwanga bwe yalangiridde ku Lwokusatu nti amasinzo gaakuddamu okuggulwawo oluvannyuma lw'ennaku 18 nga maggale. Mubuulizi Emmanuel Mukiibi ekiro ekikeeseza olwaleero yasuze akyesunze nga mbaga. Naye nga muli neefumiitiriza ddala okusaba kunaabaayo okusaba gye kuli ne base ssaawa 7 ate ssaawa 11 mbadde ntunula naye nga ndi awo ng'omuntu eyeesunga olugendo ng'ate agenda kulinnya nnyonyi. Mu ssanyu ejjitirivu mubuulizi akulembeddemu abakkiriza ne bakoolubyamu nga beebaza Katonda olw'okubakkiriza okuddamu okukuŋŋaana awamu nga bamusinza. Bonga ku munno Yesu yeebazibwe mu bonge. Bonga ku munno Yesu yeebazibwe kanyimbe aleluya. Nga tannatandika kuwulira kigambo kya lunaku Mukiibi asoose kukubira bbulooka ze kalango. Era bbulooka nzikubye. N'olwekyo mu Desemba abazimbi temunoonya bbulooka munoonyeza mubuulizi Emma. Kubanga mbadde nkuba nsaba. Tosubira nti wonongulako bbulooka ennyumba eneesigala ne ku musingi nti ennyumba yange baagikotoggera. Ezange za mukisa. Ng'asinziira mu njiri ya Makka essuula ey'okutaano n'olunyiriri olw'28 Mukiibi obubaka bwe abwesigamizza ku maanyi n'obusobozi bw'omulokozi Yesu okumalawo ekirwadde ekifukamizza amawanga agawera. Omuntu agamba nti Yesu y'ensulo ekaza ensulo ezeyita ez'amaanyi. Tulina ensulo etumazeeko emyaka egyo ne buli omu emwogeza obwama. Naye njagala okubategeeza Mukama waffe Yesu y'ensulo agisobola okugizibikira. Era y'ensulo nafu ku Yesu. Ng'okusinza kuwedde empayizaamu naye n'ambuulira ng'okuggala amasinzizo bwe kutaakoma kukosa ye ng'omuntu wabula n'omulimu gwa Katonda gwe baliko ogw'okumuzimbira ennyumba. Okugeza ng'ekkanisa yaffe ya All Saints Kakinzi omulimu gw'okuzimba ekkanisa gwali gwayimirira era ensimbi twazifuna wali tukyasaba mu muggalo guno ne tuziyambisa ne zikola omulimu. Ayongerako nti ng'amasinzizo bwe gazzeemu okuggulwawo bingi bye basuubira n'okuteekateeka. Era tusuubira nti emirimu gyo kati olwedde gigenda kuddamu. Ndabira ddala nga n'ebyange bigenda ttambula kuba nali natandikawo pulojekiti ey'okkuba amataffaali tegannayokyebwa olw'okuba nti mbadde sirina ssente zigula nku. Kakati wano nina obumativu nti ngenda kufuna emiti egyokya ate era ntandikawo ne pulojekiti endala kuba omuggalo guno ebyaddala gutuyigiriza emirimu egy'enjawulo tuleme okubeera ku mulimu ogumu. Kati ssaawa eno alina essanyu okubanga aweereza omulimu gwa Katonda ogwo gwamutumwa ate nga naye obulamu bwe nga mu mubiri naye ali bulungi. Kinajjukirwa nti amasinzo gonna gaali gaggalwa okuva nga 7 ogw'omukaaga Uganda bwe yazindibwa ejjengula ekirwadde kya COVID-19 eryokubiri. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.